Mengo efulumiiza pulaani y'okumaliriza Amasiro. Obwakabaka bwa Buganda bufulumiza enteekateeka y'okumaliriza okuzimba Amasiro g'e Kasubi ag'okwata omuliro mu myaka 10 egiyise. Omuliro gwakwata ennyumba ya muzibu Azalampanga nga March 16 mu 2010 ku ssaawa 8 ez'ekiro, wabula n'okutuusa kati omulimu gw'okuzzaawo gubadde tegunnaggwa. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'olukiiko, kabineeti, amawulire, abagenyi era ye mwogezi w'Obwakabaka Nuh Kiyimba yategeezezza nti omulimu gw'okuwunda ebizizi ogukolebwa abagirinya gwawedde era mu bbanga lya mwezi gumu oba ebiri abasiige bagenda kutandika okusereka essubi ku nnyumba ya Muzimbampanga. Wabula Mengo yeemulugunyiza eri gavumenti eya wakati yegamba nti wadde poliisi yakola okunoonyereza ku kyavaako omuliro guno tebanjuliranga lipooti yonna. Lipoota eno tugyesibako kubanga etuyamba okumanya ekituufu tusobole okwetangira embeera eriwo ereme kuddamu kubaawo. Kiyimba bw'atyo bwe yategeezezza. Mengo era eyagala gavumenti ebanjulire ebyava mu kunoonyereza akakiiko akakulemberwa omulamuzi Stephen Engwangu. Ennyumba ya Muzibulampanga we wagalamizibwa enjole za Ssekabaka era yakozesebwa ku bya nsusso. Oluvannyuma lw'omuliro enkeera March 17, 2010, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ne Pulezidenti Yoweri Museveni bagenda ku Masiro okulaba engeri omuliro gye gwali gwokezzaamu ekifo.